الحمد لله الذي خلقنا بلا معين وأوجدنا في هذه الدنيا لنعمل لا لنلعب والكيس فينا من يعمل لآخرته قبل فوات الأوان. يا إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم بتقوى الله عز وجل في كل مكان وفي كل أحوال، في حزن وفرح، واتقوا الله حيثما كنتم كما أمرنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أبو لغاندة بامبوديليزا أماتين دا مجفوغ وچتبوا الله سبحانه وتعالى وچتبوا الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا بلا معين ويتتون دانغا تاينا تيامبي النا. وچتبوا الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات يتون دا مغرو مسانفو وخلق الإنسان ناتون دو مونتو خلق 7 سماوات يتون دا مغرو مسانفو والأرض ننسي وما بينهما أو وما فيها نبي بيونا إبي وقتي ومغرو مسانفو نبي بيونا الله سبحانه وتعالى يبيتون دا بلا معين غتوالي مونتو ينام يامي. لماذا الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الحياة الدنيا؟ دواتي الله سبحانه وتعالى يتتون ناتسا كمواليد روغنو وينسي لهدف واحد: لنعمل لا لنلعب ولا لنلهو. الله يتتون كبلام وينسي بنوانا تكا كمواليد وينسي tuberenga tukola omuntu yenna allazi yarju liqaa rabbih, omuntu yenna asuubira okubeera nga sinkano w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kikyamugamba nti falyamal amalan saliha, abeere nga ayitiriza okukola emirimu emirungi. falyamal amalan saliha, ayitiriza okusaala. falyamal amalan saliha, ayitiriza okusaddaaka. falyamal amalan saliha, ayamba abeetaavu. falyamal amalan saliha, asiibe. omuntu yenna allazi yarju liqaa rabbih, omuntu yenna asuubira okubeera nga asinkana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayitirize okubeera nga akola emirimu emirungi. tugambye limaadha khuliqna fi dunya au limaadha khalaqana Allah, lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda lina'mal, tubeerenga tukola, tubeerenga tumusinza. kyovula mu suratu dhariyat atutegeeza natugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, satonda magege n'abantu illa liyabudun, ay illa liyuwahidun, satonda majinni n'abantu okujjako okubeera nga binnesinza. kati wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatunda ku bulamu bw'ensi lina'mal, tubeerenga tukola emirimu egyo al-a'mal allati satanfa'na ba'da al-mamat au fi al-mamat, emirimu egyo gigenda okutugasa nga Allah subhanahu wa ta'ala atujjudde mulamu bw'ensi. manil kayisu fiina, ani omugezi muffe? al-kayisu fiina, omugezi muffe siyo yakola amasimu, siyo yakola TV, siyo yakola amamotoka. wal kayisu fiina, omugezi muffe man ya'mal li akhiratihi, omuntu yenna akolerera enkomekkerero ye, omuntu yenna akolerera okufa kwe qabla fawati al-awan, nga Allah tannaba kumujjako bulamu. hadha huwa al-kayis, yoyo omugezi Allah subhanahu wa ta'ala gwayagala. nituzizaako okusaira wekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. insha Allah abooluganda bampuliriza, olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ku musomo ogw'enjawulo. omusomo ogwo si mpya mu matu gaffe, tusiba tuguwulira, naye olw'obukulu bwagwo insha Allah twagala tugukaatirize mu musomo gwaffe ogwaleero insha Allah. nga hadithi gye tugenda okutambulirako abasinga gye twakwata, kubanga batandika okugitusomesa mu myaka emito. hadithi eyo ng'eva ku Ibn Umar, eva ku Umar
ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma Allah sime kubombiriri atutegeza natugamba sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, nawulira ombaka wa Allah rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul, nga yogera ebigambo bino: buniya al-islam ala khamsin, obusiraamu bwazimbibwa ku mpaji ttaano. buniya al-islam ala khamsin, obusiraamu bwazimbibwa ku mpaji ttaano. obusiraamu bwonna buyimiridde ku mpaji ttaano. kikyo mbaka sallallahu alayhi wasallam kyatutegeeza. kikwasa nnyo ensonyi emyaka gy'omaze mu busiraamu okubeera nga bakubuuza kam arkanu l-islam, empaji z'obusiraamu ziri mmeka nga tozimanyi, ate nga abantu bangi tetuzimanyi. mulimu bagamba nti ziri ttaano naye nga tetuzimanyi. mubimu ku binneewuunyisa, waliwo ka vidiyo k'abawalabu ke nali ndaba, musajja muwalabu yali nga agenda abuuza abawalabu ku street, nga babuuza empaji z'obusiraamu ziri mmeka, naye kyewuunyisa abawalabu nga baddamu empaji z'obusiraamu ziri 2, ziri mmeka, ziri 17, ziri 18. kyewuunyisa nnyo. naye mbaka sallallahu alayhi wasallama wahuwa asdaqu lqailin atutegeza natugamba nti buniya al-islam ala khamsin, busiraamu bwazimbibwa ku mpaji ttaano. empaji esooka shahadati an la ilaha illa allah, kwekakasa nti teri kisinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okujjaku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ay la ma'budu bihaqqin siwa allah, teri kisinzibwa mu mazima okujjaku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. mbaka sallallahu alayhi wa sallama makatha fi makkah 13 sanawat. mbaka sallallahu alayhi wa sallama yamala emyaka 13 fi makkah yuallimu nnasa at-tawhid, ng'agezaako oba ng'ayigiriza abantu tawhid babeere nga bayawula ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. myaka 13. wa fi tariqihi ila al-madina, ne mu kiseera ng'ayolekera e Madina, kana yuallimu nnasa at-tawhid, yali ng'ayigiriza abantu tawhid. hatta wasalu ila al-madina au hatta wasala ila al-madina, okutuusiza ddala we baatuuka mu Madina mbaka sallallahu alayhi wasallama ng'akyayigiriza abantu tawhid, akyasomesa abantu tawhid. hatta fi al-madina, ne mu Madina. ensobi abamu gye tugamba nti mbaka yasomesa tawhid mu Makka emyaka 13, wekyamaliriza tiyaddamu kusomesa tawhid, la hatta ila al-fath, okutuusiza ddala we baggulawo Makka mbaka sallallahu alayhi wasallama ng'akyali ku kigambo kimu tawhid, wadde nga amateeka gatandika okukka. eyo shahada. omuntu wamala okukakasa shahada nakkiriza teri kisinzibwa mu mazima oba mu butuufu bw'okusinzibwa okujjako Allah. kati bino byonna ebiddako kusaala, kusiiba, okusaala, kuwa zaka, kusiiba, kola hijja, byonna byongera okukakasa nti shahada yagikkiriza. omuntu yenna wasaala kiraga nti yakkiriza shahada. wawa zaka kiraga nti yakkiriza shahada. wasiiba kiraga nti yakkiriza shahada. kati tosobola kuŋŋamba nti wakkiriza teri kisinzibwa mu tufu okusinzibwa okujjako Allah nga tosaala oba tokkirizanga. tuvulaba muntu waba tasaala, chansi z'okukola shiriki abeera na nnyingi. tosobola kuŋŋamba nti gwe tosaala naye tokola shiriki. kati oba tolina gw'osaba oba tosaba Allah, ekitegeeza olina ekirala ky'osaba. nga tuvudde ku shahada tuddako empaji y'okusaala nga insha Allah gye tugenda okutambulirako. olw'obukulu bw'esswala, omuntu wamala okubeera nga yantiqu shahada, amaze okwatula shahada, kyekimukakatako iqamati ssala, kubeera nga ayimirizaawo esswala, kubeera nga ayimirizaawo esswala. olw'obukulu bw'esswala
فرضت فوق 7 سماوات الله سبحانه وتعالى يجرالك وقروا ومقروا مسافه فأما سائر العبادات أو بقية العبادات ate ibada endala kola hijja kusiiba zonna zalalikibwa ku nsi n'olwobukulu bw'esswala mbaka sallallahu alaihi wasallama yajinuna fawqa 7 samawat olugendo olwo tumanyi لما عرج الرسول صلى الله عليه وسلم وك صلى الله عليه وسلم يتوالي مغور olugendo olwo tumanyi obulungi رحلة الإسراء والمعراج بك صلى الله عليه وسلم ناويبwa الصلاة yasooka n'aweebwa 50 paka we bajja ne bazisala paka ku swala 5 obukulu bw'esswala furidat fawqa 7 samawat era wetunuulira omanye esswala yaffe nzibu nnyo oba okusaala kuzibu wadde abantu tutwala amuru esswala amurun hayyin tugitwala nga mbeera yakuzanyisa naye esswala yateekebwawo nga tulina kugiyiga nga si yakukoppa omuntu yenna akoppa esswala kyansi z'okusaala ebifu abeera na nnyingi naye omuntu yenna atudde wansi n'ayiga kaifiyata ssala engeri gy'alina okusaala hatha huwa al asah kyekisinga okubeera ekirungi era kyofulaba nti mu bitabo byaffe bino ebya fiqhu kitaabu al-bukhari wa muslim oba emijallada gyonna egya fiqhu ebitabo oba paati ekyasinza okubeera ennene kitaabu tahara wasswala okweyonja kuliko hadithi nyingi eziri mu kweyonja wakazalika n'okusaala kuliko ahadithi nyingi nnyo emiryango egyo bannafiqhu oba bafuqaha bagigaziwamu nnyo olw'obukulu bwagyo obukulu bw'esswala furidat fawqa 7 samawat allah yagiraalika waggulu w'amagulu omusanvu era obukulu bw'esswala mu bimu ebiraga nti esswala ya muwendo nnyo oba ya bbeeyi nnyo wotunuulira Qur'an erimu 30 ajza erimu ejjuzu 30 ne Allah subhanahu wa ta'ala buli jjuzu yonna yayogera ku sswala aqimu sswala wa atu zaka byatambulanga bibiri okusaala n'okuwa zaka okusaala n'okuwa zaka ensonga ezo bbiri Allah subhanahu wa ta'ala yaziteekako nnyo essira lwaki baka sallallahu alaihi wasallam agamba nti awwalu ma yuhasabu ala al-abdi yawma al-qiyamah ekintu ekigenda okusooka okubalibwa ku mwana adamu yawma al-qiyamah ku mwana adamu as-sala awwalu ma yuhasabu ala al-abdi yawma al-qiyamah Allah nga tannaba kutunula mu hijjayo tannaba kutunula mu sawmu yo awwalu ma yuhasabu ala al-abdi yawma al-qiyamah as-sala Allah agenda kusooka kutunulira as-sala Allah agenda kusooka kutunulira subuhiyo yatuuka teyatuuka yalimu ebituli Allah agenda kusooka kutunulira dhuhuriyo Allah agenda kusooka kutunulira asriyo Allah agenda kusooka kutunulira magharibiyo ba ishayo awwalu ma yuhasabu ala al-abdi yawma al-qiyamah in wujidat tamma Allah wagisanga ngeswaleni wagisalanga nziju Allah tagenda tunula mirimu mirala ate swaleno wesangibwa nti wagisalanga erimu obukendeefu awo Allah subhanahu wa ta'ala ate agenda kutunula mirimu gino emirala alabe nagyo gyali mituufu oba tegyali mituufu obukulu bw'esswala awwalu ma yuhasabu ala al-abdi yawma al-qiyamah naye mu bintu ebisinga okunakuwaza oba ogeze newotunulira suratu Maun Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza n'atugamba nti fawailun lilmusallin okubonaabona kuli kwabo almusallina abo abasaala alladhina hum an salatihim sahun abo abagayalirira esswala zaabwe abamanyi batunyonyola ekigambo wailun kitegeeza kigambo kyakubonaabona era abawalabu bakikozesa nnyo wailun lak okubonaabona kube gy'oli wailak faafaagana ati Allah subhanahu wa ta'ala akikozesa mu Qur'ani wailun lilmutaffifin wailun likulli humazatin lumaza
Allah tugamba fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Okubonaabona kuli kwabo abasaala abo abagayalirira esswala zaabwe. Abamanyi batunyonyola tugamba nti ekigambo wayulu kitegeeza waad fi jahannama, lusenyu liri mu jahannam lwokya. Allah subhanahu wa ta'ala yalutegekera al-uswat, abo abaali abajeemu, abo abaali abajeemu. Tunuulira Allah wabagambye nti okubonaabona kuli kwabo abasaala abo abagayalirira esswala zaabwe, abo abagayalirira esswala. Fama baalu allazina la yusallun, ate abo batasaalirako ddala. Olaba bano abasaala naye mu kusaala kwabwe bagayalirira esswala zaabwe. Fama baalu allazina la yatajarrauna ala iqamati ssala, kiri kitya kwabo abatatunula mu qibla, kiri kitya kwabo abatayingirangako mu masajidi ne basaala naye nga balina amannya g'obusiraamu. Kubonaabona kuli kwabo abasaala naye nga bagayalira esswala zaabwe. Kaifa yataghafaluna wa yatakasaluna an salawatihim, butyawe bagayalirira esswala zaabwe. Wasaala jumaa, wasaala ejjuma, juma endala tagisaala. Mulimu abantu nga walinda juma alhamdulillah, wetuuka nayambala ekkanzu nayambala enkofiira, juma endala wetuuka tasaala. Mulimu abantu bakoma ku Eid, bakoma ku Eid okusaala ng'alindiridde Eid endala addemu kukolaki, addemu okusaala. Mulimu abantu nga wasaala subuh, zuhuri tagisaala, wasaala zuhuri asiri tagisaala. Allah bayogerako fawailun lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun, abo bagayalirira esswala zaabwe. Esswala nemuyitako ng'ali ku dduuka lye bannanga bakola mu bibuga. Esswala tugiwa ekitiibwa. Allah kyatugamba nti wama qadaru llaha haqqa qadiri. Allah subhanahu wa ta'ala tebamugulumiza mu butuufu bw'okumugulumiza. Abaffe Allah tetwamutegeera mu butuufu bw'omutegeera. Law arafna allaha haqqa ma'rifa, singa twategeera Allah mu butuufu bw'okumutegeera, la aqamna as-salata fi waqtiha, twandibadde tuyimirizaawo esswala mu biseera byayo. Twandibadde tuyimirizaawo esswala mu biseera byayo. Adhaani tulina okugiwa haqqi yaayo, oba tulina okugiwa ihtiraamu, ekitiibwa. Kasita bayaziina Allahu akbar Allahu akbar, kasita owulira adhaani, byonna byokola biina olina kubiwumuza n'obeera ng'owa adhaani ekitiibwa. Oba esswala tuggale amaduuka gaffe abakola mu bibuga. Esswala etuuka n'osigalaawo n'oyalawo omusaala gwo n'osaalira mu dduuka lyo ng'omuzikiti gukuli kumpi. Wamaa dhalika n'omuzikiti guyinza okubeera nga guli ku kizimbe ky'obeerako oba ky'okolerako. Tuggale amaduuka gaffe. Abakyala tubeera nnyo ku buzannyo mu biseera by'esswala. Esswala neekuyitako ng'oli mu buzannyo. Abaana baffe tetufuddeeyo kubakubiriza kubeera nga basaala. Allah tugamba nti wa'mur ahlaka bis-salaa, owange gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekiragiro kyonna nga kijja eri omubaka sallallahu alaihi wasallama, era kiba kijja n'ewaffe. Allah akugambye nti wa'mur ahlaka bis-salaa, owange gwampuliriza, i'mur ahlaka bis-salaa, beera ng'olagira abantu bo okubeera nga basaala. Kiragiro, lagira abantu bo okubeera nga basaala. Abaana bo balagire basaale, mukyala wo mulagire asaale. Wa'mur ahlaka bis-salaa. Naye ensobi gye tujja ne tukola ffe, tujja mu masajidi, era nga bwe babuuza haji gundi omumanyi, alhamdulillah mumanyi, seka gundi omumanyi mumanyi. Naye nga wallahi buli swala ajja mu masjidi naye nga mukyala we tasaala n'abaana be tebasaala. Ogamba nti be bamanyi ne mungu waabwe, nze nabalagira ne mbavaako, be balimanya. Allah akugambye nti wa'mur ahlaka bis-salaa, lagira abantu basaale. Hatta Rasulu sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti muru awladakum bis-salaa, mulagira abaana bammwe okusaala nga bali fi 7 sinina, nga balina emyaka 7. Era tujjeyo akaggwe babeera nga baganya okusaala li ashrin nga bawezezza emyaka 10. Awo Allah subhanahu wa ta'ala akukkiriza
baka sallallahu alaihi wasallam akukiriza kwata kagga katonotono abaana balagiri basaale wa'mur ahlaka bis-salah lwaki omulimu ogulekera baseeka ku masomero lwaki okulagira abaana b'esswala ogulekera imam wa'mur ahlaka bis-salah gwayina okusooka okulagira abaana b'okusaala ng'omulimu tonagulekera seeka ku ssomero kyewuunyisa omuzadde obutakwatibwa nsonyi najja eri omuwalimu ku ssomero namugamba nti lwaki abaana bange tebasaala muwalimu yalina okulagira abaana okusaala oba ggwe allah kugambye nti wa'mur ahlaka bis-salah lagira abantu b'okusaala omukyala omulagira asaale omukyalawo mulagire asaale lwaki tuwasa abakyala abatasaala lwowasa omukyala nga tasaala talina ddiini ku mutima omanya n'abaana bwe ezzadde lyoffu kubanga abakyala bano be basigaza abaana baffe era kyofulaba nti abaana baffe basinga kwagala nnyo bamaama baabwe lwaki every time buli kiseera kyonna fi kulli waqtin fi kulli an abeera ne maama we lava esinga bagijja kuba maama baabwe kyofulaba nti maama wabanga talina ddiini mutima n'abaana bonna bagenda kuba bafu kati ne ku saidi eyo oba ofuna omukyala sooka otunire omukyala ali waggwe otwala asobola okukujjukizaako singa naawe oba ogayadde okusaala asobola okujjukiza abaana bo okubeera nga basaala allah kugambye nti wa'mur ahlaka bis-salah lagira abantu bo okubeera nga basaala twabadde ku aya egamba nti fawailun lilmusallin okubonaabona kuli kwabo abasaala alladhina hum an salatihim sahun abo bagayalirira esswala zaabwe omubaka sallallahu alaihi wasallama lamma urija weyatwalibwa mu ggulu baka sallallahu alaihi wasallama lamma urija weyatwalibwa mu ggulu marra biqaumin au marra birajulin yayita ku musajja omu naye ngaomusajja oyo yu'adhabu ali mu bibonerezo ebyamaanyi omusajja oyo ng'akwatibwa ng'akubibwa ku jjinja omutwe gwe nga gukubibwa ku jjinja nga wegumementuka allah subhanahu wa ta'ala nga waguzzaawo kama kaana nga wegubadde nabi sallallahu alaihi wasallama n'abuuza jibril ya jibril wange gwe jibril man hatha ate oyo yazza gwaki n'amugamba nti oyo yali ku duniya naye nga yanaamu ala salawati almaktuba ebiseera by'esswala byatuukanga yeebakanga kana yanaamu ala salawati almaktuba subuhu yatuukanga nga allahu akbar allahu akbar bweba yaziinanga nga yeeyongera kwekubako bikunta bweba yaziinanga nga yeyongera kwekubako bikunta mbaka sallallahu alaihi wasallama ra'a ma ra'a fi rihlat isra'i wal mi'raj baka sallallahu alaihi wasallam yababa bingi mu kiro ekyo ekimu lamma usriya wa urija wemala okubeera nga atwalibwa ku baitul muqdis n'atwalibwa mu ggulu ebyo byonna yabeera nga abiraba fawqa 7 samawat nabbi sallallahu alaihi wasallam tegeza n'atugamba nti al-ahdu endagaano al-ahdu alladhi bainana wa bainahum endagaano eri wakati waffe nabo taruku ssala enjawulo eri wakati waffe n'abakuffaar n'abatakkiriza al-ahdu alladhi bainana wa bainahum taruku ssala kuleka ssala kubanga bali la yasjuduna lillah omulimu gwabwe nga tugumanyi ogw'abalokole bo baliwo okusaba busabi buli babeera basaba mungu baliwo okusaba busabi twagala sente twagala kino twagala mamotoka twaliwo naye ffe ogwaffe tukulembeza al-ubudiyya tukulembeza kusinza allah subhanahu wa ta'ala wamala okusinza ng'olyoka osaba tofulaba allah tugamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni abaddu bange babeera bakumbuuzizzaako bagambe nti inni qaribi ndi kumpi nnyo ujibu da'wata da'i idha da'an nyanukula omulanga gwoyo abansabye singa abankowodde naye allah agamba nti falyastajibuli babeere nga bannyanukula kaifa nastajibu llah bute twanukula allah subhanahu wa ta'ala singa babeera baziinye genda osaale
singa abeerawo omulanga gwonna gwa kusaddaaka falyastajibu li walyuminu bi, tubeere nga tumukkiriza Allah ajja kubeera nga ayanukula edduwa zaffe. kati tugambye nti al ahdu allazi bainana wa bainahum as-sala, enjawulo eri wakati waffe ne bali abatakkiriza simanya, kubanga ne Peter asobola okukera ku makya n'ava wano n'agenda egyo batamumanyi nga yazizza emisango ne yeeyita Muhammad ati tewali agenda kumugamba kuba ne yeeyita Musa. kati enjawulo eri wakati waffe laisa al aqmisa, si makanzu oba nkofiira, la, enjawulo eri wakati waffe nabo as-sala, al ahdu allazi bainana wa bainahum as-sala. baka sallallahu alaihi wasallam yagira ahadithi nyingi nnyo ezikwatagana ku swala nga tugamba nti man taraka salatan wahida, omuntu yenna aleka esswala emu mutaammidan ng'agenderedde faqad kafara, aba amaze okubeera nga akafuwala. man taraka salatan wahida, omuntu yenna aleka esswala emu mutaammidan ng'agenderedde faqad kafara. abooluganda bampuliriza, tusaale nga tebannaba kutusaalira, tusaale nga Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu. twagambye nti alkayisu fiina, omugezi muffe man ya'mal li akhiratihi, yoyo omuntu yenna akolerera olunaku lw'enkya nga bamusizza mu kabbuli qabla fawati al awan, ng'ebiseera tebinnaba kumuggwako, ng'ekiseera omwoyo tegunnaba kutuuka mu ddookoli. man ya'mal li akhiratihi, omuntu yenna akolerera kabbuli ye. tusaale nga tebannaba kutusaalira, kaseera kagenda kutuuka nga tokyasobola kusaala walawo rak'atayn nga nezibala akabbiri. abaagenda tebakyalina kaseera kakudda kubeera nga balongoosa, tasobola kudda wadde kusaalayo lwakemu, tasobola. tasobola kudda kusaala eno ezibala akabbiri, naye gwe akyalina obulamu. Allah akyakulekedde ekyansi obeere ngaokola ki, obeere ngaolongoosa. titwesugulira ku swala zibagenda kutusaalira nga tufudde, la, sooka weesaalire esswala yo gwe kennyini ogitukuze, kubanga bagenda okutusaalira tetwesiga biki bagenda kutusabira. abantu bayimirira mu swala, salatul janaiz, wallahi nga n'ebyokusoma tebabimanyi nga tebabitegeera. olabe ne swala yaffe eya bulijjo yeegaana ng'alifatiha tagimanya, agikomya mu kitundu, ne ssuula amanyiiko talina kyamanyi. esswala eno yaffe eya bulijjo, naye ate era esswala omuntu gy'asaala mu mwaka emirundi ng'ebiri oba esatu ng'aliwo afudde, ng'ekigambo allahumma gfir lahu warhamhu kiyinza okumulema okujja mu kamwa. bannaffe zisswala ze tulindirira esswala z'abantu abagenda okutusaalira nga tebalina wuzu, kubanga kimanyikiddwa nti abantu abasinga abasaalira abafu nga tebalina wuzu. esswala y'omufu abantu abasinga bamanyi tugisaala busaazi. kati ebyo byonna katembe nga tetunnaba kubeera nga tumusisinkana twesaalire. eno risaala obubaka buno mbutwala eri eyo asaala nga badde asuubira okugayaala, n'oyo atasaalirako ddala, oba n'oyo asaala naye nga mugayaavu. tusaali nga tebannaba kutusaalira. ekintu ekigenda okusooka okugasa mu kabbuli as-swala, yeswala, kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam tugambye nti awwal ma yuhasabu ala al-abdi yawma al-qiyama as-swala. tusaali nga tebannaba kutusaalira, kubanga bwe batusaalira nga tubadde tetusaala tebigenda kutugasa. Maka sallallahu alaihi wasallam tugamba nti tariku ssala, omuntu yenna aleka esswala la yughassal, tetumunaaza, wala yukaffan, era tetumuzinga mu ssanda, wala yudfan fi maqabili almuslimin, era tetumuziika mu kabbuli z'abasiraamu. ebyo nga tonnaba kubirindirira ebyo kubeera nga bamanyi bagamba nti tetumunaaza, tetumuzinga, nga tetunnaba kubirindirira ebyo, twesaalire. kubanga imaamu ne banaamusasula ssente mmeka nga nti seeka tubadde tukusaba, wadde baimaamu bonna bagaanye okumusaalira, ffe tubadde tukusaba tugenda kuwa emitwalo 2 musaalire, wallahi tebigenda kukugasa. tusaale nga tebannaba kutusaalira, nga kaseera ako tetunnaba kukatuukako.
akokutusalira olw'obukulu bw'esswala abantu bagenda kubeera mu jjana naye nga babuuza abantu b'omu muliro ma salakakum fi saqar kyekibayingiza mu muliro saqar bagenda kudda bagambe qalu lam naku min almusallin twali mu bantu abatasaala twalekanga esswala walam naku nut'imu almiskin twali tuliisanga bamiskin wa kunna nakhuudu maa alkhaidin twali tujejedde niyo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'abo abajeja wa kunna nukathibu biyaumi ddin twali tulimbisa olunaku lw'enkomerero hatta atana alyaqin okutuusiza ddala okufaayo kwatutuukako nga tuli ku mbeera ey'obutasaala abaffe twagala kugwa mu aya eri Allah atugamba nti bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara owange gwe Muhammad ampuliriza aliyu ampuliriza oyagala Allah se Qur'ani ng'eyogera ku ggwe ti wange Muhammad saala owange gwe aliyu saala owange gwe Isa saala ekitabo kikke ku ggwe nga kyogera ku ggwe ng'oli special ng'ekitabo kyogera ku ggwe kiki abanadamu kye baagala naye tekigenda kukka tekigenda kukka akhiran tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atunywereza ku swala abeere nga tusobose okubeera nga tusaala tukimanyi bulungi nnyo nti ebitonde bikyasinza okubeera ashrafil makhluqin ebitonde bikyasinza okubeera ebebbeeyi maaso gaawe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala humul anbiya be bannabbi ne hatta bannabbi basabanga Allah abanywereze ku swala abasobose okubeera nga bayimirizaawo esswala tunulira Ibrahimu suratul Baqara rabbi ja'alni muqima as-sala ay Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba onfuule mu bantu abayimirizaawo esswala Ibrahimu alayhi salatu wassalam asaba Allah abeere nga amusobose okubeera nga ayimirizaawo esswala saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inaka ala as-sala abeere nga akusobose okubeera nga oyimirizaawo esswala Ibrahim alayhi salatu wassalam asaba Allah abeere nga amusobose okubeera nga ayimirizaawo esswala rabbi ja'alni muqima as-salah Ibrahimu alayhi salatu wassalam wabanga asabye Allah okubeera nga amusobose okubeera nga ayimirizaawo esswala fama baalu ana wa an kiri kitya erinze oba ggwe abaffe fe abasinga Ibrahimu okubeera ne imaani fe abasinga Ibrahimu okubeera n'obukkiriza obwa waggulu naye asabye Allah abeere nga amunywereza ku swala kubanga esswala eno Allah agamba nti wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in esswala eno nzito nnyo okujjako eri Allah abo bye yagigondereza wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in esswala eno nzito nnyo ate Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka ku Qur'an n'agamba nti inna sanulqi alayka qawlan thaqila wange gwe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tugenda kutikka ekigambo ekizito tunulira omuntu wabeera mu swala yahmil asitula ebizito bibiri ekizito ekisooka kubeera nga esswala eri thaqila enzito okujjako eri Allah abo bye yagigondereza ate era n'asitula n'obuzito wa Qur'an qawlan thaqila kitegeeza abeera mu swala asitula ebizito bibiri omuddu wabeera mu swala asitula ebizito bibiri kati swala eyo egonda nnyo singa Allah aba agigondereza kubanga n'abasaala si magezi gaffe oba si magezi go okubeera nga osaala wabula Allah agikugondereza bugondereza dhuhuri neetuuka n'omanya nti nina okusaala asiri neetuuka n'omanya nti nina okusaala magharibi neetuuka n'omanya nti nina okusaala Allah n'agikugondereza mulimu abantu ng'omubuuza nti waki Muhammad tosala waki fani tosala nga Allah talina nsonga tajja kugamba nti mbeera bize tajja kugamba nti wakino kyekinnemesa okusaala nga talina nsonga naye nga Allah tanaba kumugondereza swala saba nnyo Allah abeere nga akugondereza esswala abaffe tuvunname lillahi subhanahu wa ta'ala ebbanga lyomala nti oli abedun oli muddu wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olina okuvunnama olina okukkakkanya ekyenyi kyo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
Iblis lanatullahi alayhi yakola ezambi, yakola amazambi abiri. Allah agamba nti aba wastakbara, yagaana nebeera nga yeekuluntaza. Ne lwaki yagaana okuvunnamira Adam? Allah ajogera ku wa idh qulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jukira mu kiseera twagamba Iblis oba twagamba zimalayika okubeera nga zivunnama, fasajadu ne zibeera nga zivunnama. Allah n'aleeta istithna illa iblis, okujjako Iblis aba, yagaana wastakbara, nebeera nga yeekuluntaza. Allah agamba nti wakana min alkafirin, nebeera mu bantu abakafuwala oba mu bantu abawakanyi. Omuntu yenna agaana okubeera nga avunnama, annahu min alkafirin, ali mu bawakanyi. Ankara shay'an ma'luman fi ddin, abawakanyiza, abakafuwadde. Singa omuntu abakubuuzizza lwaki tosaala, imaamu n'akusanga mu kkubo n'akubuuza lwaki tosaala, ansa ki gy'osobola okuddamu? Oyinza okwebuzaabuza nogaa nti tumanyi nti ate emirimu gitukwata, tubeera nnyo bize, sifuna biseera, naye tunulira akaseera kogenda okuyimira mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'akubuuza limaadha la tusalli, lwaki wali ku nsi nga tosaala? Oyimiridde amaama malika almulk, oyimidde mu maaso ga jalla jalaaluhu, akubuuza lwaki wali ku nsi nga tosaala. Kikyogenda okugamba nti nali siraba, nali sobola kutambula. Waliwo omuddu nga yeegomba singa addamu okulaba najja asaale naffe salatul jamaa. Abaddu gye bali abategeera Mungu nga mulema, nga newuzu bagimufunisa bufunisa, naye nga yasjudu lillah, ng'avunnama ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu. La tasqutu anka esswala ebe kukakatako ebbanga omala, kubanga abakyala bo bamanyikiddwa nti waliwo ennaku ze batuuka nga tebakkirizibwa kusaala. Naye omusajja ki ekigaana okusaala n'okwata wiiki eno nga tosaala, n'okwata eyokubiri nga tosaala, n'ogenda mu mwezi nga tosaala? Oli ku dduuka lyo, oli ku bbagiro, ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu, tozirise, togudde eddalo, Allah akubanjako esswala. Hatta walau kunta ala firashi marad, nobeera ng'oli mulwadde muyinnyo, ebbanga ly'omala ng'okyategeera at least oba tosobola kusaala ng'otudde, saala nga weebase. Oba tosobola kusaala nga weebase, kale saalira mu birowoozo, ebbanga ly'omala ng'okyategeera, Allah aba akubanjako esswala. Baka sallallahu alaihi wasallam gamba nti man taraka salatan wahida, omuntu yenna aleka esswala emu mutaammidan, ng'agenderedde, faqad kafara, bamaze okubeera nga akaafuwala. Tukimanyi bulungi nnyo ebigambo ebyogera Allah subhanahu wa ta'ala bye yasitulako mu bitabo, bannyonnyola kufurun, obukafiri bw'omuntu ono aleka esswala bwenkana butya, bitagenda kuyingiramu kati. Naye abamanyi baali boogera ku kibonerezo ky'omuntu aleka esswala, kubanga ebibonerezo bingi ebitusomebwa mu ahadithi nnyingi nnyo. Omuntu yali ku nsi nga takkiriza, nga tasaala, omusota omunene gugenda kumujjira mu kabbuli, ebibonerezo tubimanyi. Adhabu lqabri, naye ekibonerezo ekyasinza okubeera ekinene, okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukutunulako yauma alqiyama. Era ekibonerezo ekikyasinza okubeera ekinene kwe kubeera nti omuntu atasaala, Allah aba yamugoba mu kusaasira kwe, Allah aba yakugoba. Teri kibonerezo kisinga ekyo, kubeera nti Allah yakugoba mu kugoba, okubeera nti tosaala, Allah aba takwagala. Naye abantu Allah basaasidde be bavunnamya ebyenyi byabwe. Allah agamba nti simahum fi wujuhim min athari sujud, obubonero bwolabira ku bantu abavunnama, bayina obubonero bwabwe mu byenyi byabwe. Simahum fi wujuhim min athari sujud, bayina sigida oba ku bigere byabwe, oba ku mikono gyabwe, oba mu byenyi byabwe. Era kyovulaba nti abantu bwe bagenda okuzuukira mu kabbuli zaabwe, bagenda kubeerako n'obubonero obubalaga nti abo baasaalanga, kubeera nti bwe baavunnamira, buli kiringo kyonna ekyafunanga wuzo, buli kiringo kyonna ekyavunnamanga kigenda kubeera nga kyakayakana, nga kisinga omwezi. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Bano abataasalanga bagenda kugamba nti twagala kubeera nga mutumulisizaako, kubanga ffe tetulaba gye tulaga. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera ako tagenda kubeera nga abakkiriza, kubeera nga batambulira mu kitangala kyabo abali bakola ki, abali nga ku nsi nga basaala.
mbakubiriza okubeera nga tuyimirizaawo esswala, okubeera nga tulagira abantu baffe okusaala, okubeera nga tukubiriza n'abatasaala okubeera nga basaala, kubanga kiragiro mu biragiro bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi gye twabaddeko nti obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano. Empagi ez'ettaano omenyako emu, obusiraamu oba bumenyeewo. Naye ebintu ebisinga okwewuunyisa nti omuntu aleka esswala n'agenda kusiiba, omuntu aleka esswala n'agenda n'akola hijja. Bahaji bamekanga mu muzikiti balabikamu ku yidi, bahaji bamekanga mu mizikiti balabikamu ku jjuma. Lwaki? Tebategeera kigambo kya Shafi'i rahimahullah gamba nti al-ilmu qabla al-amal, nga tunnabakola mulimu gwonna era kusooka n'ogufunako kumanya. Kati bakola omulimu nga tebagulinaako kumanya, beba abantu bosanga yagenze mu umra tasaala, alese ekisookebwako ate n'agenda ku kyatalina kukola ki. Omuntu akola hijja nga tasaala kyefaananyizaako omuntu asaala nga teyatoola shahada. Ithan aba akolerera bwerere. Abooluganda bampuliriza, gwe omusomo gwaffe insha Allah gwe nsobodde okubeera nga mbatuusaako ogukwatagana ku swala insha Allah, mbakubiriza okubeera nga tusaala, si bigambo byange wabula bigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.